neyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizzaako nnyo ssebo ne nnyabo. Omukama mulungi olunaku lwa Mande musajja wa Kabaka Birumuye Matovu mu Nakalungo w'ensonga nzikalidde mu pulogulaamu eno olutindo okubatuusaako eby'ensonga. Nkeeredde mu byabulamu, ebyobulamu, obulamu obutazikawo, obulamu obutalina sipeeya, era nkeeredde mu byabulamu nga tutunuulira nnyo naddala abaana abato, kale bayite abawere. Ali ku BBS Terefayina nina abasawo babiri. Abasawo bano bakyala era ba maama. Obusawo bwabwe n'obukugu n'okujjanjaba bajjanjaba baana bato, basawo b'abaana. Nina omusawo Namiro Flavia, musawo w'abaana, era awerekeddwako musawo munne Nalwanga Damali. Naye nga bavudde mu kitongole kino kye tutambula nakyo ekiri mu kaweefube okunoonyereza n'okutaasa obulamu bw'abantu ku mitendera egy'enjawulo ekya Moju. Naye mu byonna kansabe bababuuzeeko ate tulabe ki kye batuleetedde naddala mu baana abawere. Musawo oli butereevu ku Terefayina, nsaba obuuze ku batwala n'abatuuliriza. Nsanyusa nnyo okubeera wano amakya ga leero, neyanziza nnyo mwami Birumuye ne management yonna ya BBS, abalabi baffe aba Terefayina mbalamusizza. Weewaawo musawo nseekulaba n'okuwulira ejja kuwulira. Neyanziza nnyo mwami Birumuye. Webale nnyo olw'omukisa guno okubeera ku BBS Terefayina okwogerako eno ensonga enkiza ennyo mu baana baffe abawere, era wamu ne musawo munnange nange nsanyuse nnyo okubalaba abatulaba eyo. Weewaawo. Bwe kituufu nvudde Moju? Tuvudde mu Moju. Ovudde mu Moju? Yes, sir. Weewaawo. Agafa mu Moju we twogerera? Moju balungi. Yes. Bakola bulungi. Weewaawo. Yes, sir. Era babatumidde. Era batutumidde. Yes. Beebale nnyo emirimu gye bakola. Bwe tugamba omwana omuwere, musawo Namiro, kuva bbanga ki kutuuka bbanga ki? Era bwe tugamba omusawo w'abaana ajjanjaba abaana okuva bbanga ki okutuuka bbanga ki? Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Bwe tugamba omwana omuwere tuba twogera ku mwana eyakazaalibwa paka ku nnaku 28 oba mu kwogera okwangu omwezi gumu. Naye omusawo bwe tugamba omusawo w'abaana ye musawo ajjanjaba abaana okuva eyakazaalibwa paka ku myaka 18, kubanga mu Uganda tumanyi nti omwana yo yaweza emyaka 18. Naye tosobola kubeera mulungi omu kati nganze omuntu okunuukiriza myaka 15 obukugufu bwange n'obumanyi bwange n'amagezi n'amaanyi mbutadde kulabirira abaana abo abakazaalibwa. So bw'oba ombuuza ebibuuzo nnyinza okwanukula amangu kubikwata ku baana abakazaalibwa ku mabujje. Era nga nsinziira Mulago Women's Hospital, naye eteera ng'omusawo mba nina okusomesa era nensomesa e Makerere University, era nsinga kusomesa ku bikwata ku abaana abakazaalibwa, abaana abawere. Kati Moju wetugatta gye tusanga netukuŋŋaanya netusobozesa okuba nga etuwa omukisa ogw'okunoonyereza era okukwata ku baana abawere betwogerako lwaleero. Weewaawo. Abaana abawere waliwo ttaamu gye mukozesa oluusi ennema okwatula mukiyita neonate. Kigwa kitya neonate? Neonatal? Okay, neonate ye mwana eyakazaalibwa ye mwana. Yes. Neonatal kyoyagala okigattirako nti ekikwata kw'abo abaana. Weewaawo. Neonatal hospital, neonatal doctor, neonatal. So oba oyogerako kukaatiriza kyoyogera naye nga twatandise nti omwana eyakazaalibwa. Omwana eyakazaalibwa. Okunoonyereza kulaga nti abaana bakazaalibwa bafuna obuzibu bungi nnyo. Era mu Afirika wano abaana bafa nga bakyali bawere, nga bakyali mabujje. Kiki ekireeta ekyo?
So muku ebintu biringa bisatu naddala mu Africa ebisinga okuvaako abaana ab'okufa. Bwekituuka ate mu Uganda nawo ne bagira. Naye si mu Uganda yokka mwe mulinga ensi ezikyakula so nga ne mu Uganda mwogitadde. So ekisooka waliwo kye bayita abaana abazaalibwa nga tebatuuse. Ekyo tukyogeddeko nnyo. Tukiyimbye tulina n'olunaku lulamba lwetujjukiza abantu nti bannanga abaana abazaalibwa nga tebatuuse bino byebizibu tusobola okwewala bwe tuti tusobola okukola bwe tuti bwe tuba tuggyeko abo baliwo abaana abafuna okukosebwa kye tuyita neonatal sepsis omulamu ogutuleese olwaleero. Yes, okukosebwa kw'abaana. Lwaki kungi nnyo mu Uganda? Ebikuleeta bingi mpa yakadakiika kamu nsooke njogera ebiki ebitta abaana naye ate n'ekirala ekireetera abaana obulemu oba okufa be baana be tuzadde ne batasobola kussa bulungi nga wakamuzaala nassa bulungi kye tuyita birth asphyxia bya busawo nonjagala omuntu aba amanyi wawe kiva ebisatu ebyo bituta nnyo. Then waliwo n'ekirala emirundi mingi tetutera nnyo kiraba naye abaana abazaalibwa nga balina obulemu oba omubiri waliwo ekitakuze bulungi mu bitundu eby'omunda bye tulabako ne bye tutalabako nabo nakyo kireeterwa abaana okufa. Naye biri ebisatu byensoose obulemu neonatal sepsis abaana abazaalibwa nga tebatuuse then n'abaana abalemererwa okussa nga bakazaalibwa. So kyekivaako naddala mu Africa oba mu Uganda mu nsi ezitakuze bannaffe abali mu nsi ezikuze kye batusingako nti bo omwana aba yakagwa mu lubuto entegeka n'etandika so nga ate ffe tulinda ngenda muzaala mu myezi 9 entegeka etandika ku myezi 9 wiiki emu ng'onootera okuzaala ekintu ekyo kitera okuleeta obuzibu nti omwana ne bwe wandibadde omanyi nti waliwo ekizibu ne mukyaŋŋanga ng'obudde bukyali tufiirwa obudde bungi mu kwetegeka. Sawa olina kyonzijukiza abazungu bajja kuno bawolekedde munnaabazze okwanjulwa ne bajja kuno fe holiday kakati munnaabwe ng'apapa ye tiyalwawo n'akola ki ne ŋŋenda okukimanya nti mukyala we muzito olubuto lwa myezi 5 alina okuddayo ki mangu kati ekyo kiddamu kiri nti bannaffe beetegeka myezi 9 ne holiday ey'omwezi yagimalako wiiki nti kubanga mukyala we agenda kuzaala muzito kakali ndowooza ekyo kijja amakulu g'ogamba nti bannaffe bali mu nsi ziri beetegeka wanti bwe tuba tulina abaana 10 ne tubategekera ne tumanya nti ono agenda kujja mu budde bwe buti ne bw'aba tazze mu budde obwo era bo baba bamaze omutegekera kati ekyo kimu si byakwetegeka bwetegesi gy'ogenda okuzaalira naye n'ensawo gitegeke n'omanya nti ngenda kuzaalira wano bwe mba nfunye obuzibu bwe nti omusawo wange amanya ki ekigenda mu maaso so naye ate n'ensawo era nfunda emirundi egisinga then ne bye tuteekayo okukozesa oba okutegekera abantu bino abantu baana bafa batannaba kuzaalibwa ndooza omutemwa gwe tuteekayo tegunnaba kutuukawo wennyini awatusobozesa nti ku mwezi gumu natandise dde okutegekera. Yes. So ne tutuuka nga tuli bangi ffenna 10 naga yiye naye nga nsobolako 2 kati woba osoboddeko 2 8 balagewa ne badda mu kuyandayanda. Entegeka eyo etuzanye emabega ffenna naddala nga ba Africa mu Africa n'ensi ezikyakula nti bwe tuba tetutegekedde muwende gw'abantu betusuubira kubanga singa tumanyi nti omwaka guno tugenda kuzaala abaana ab'enkana bwe bati tuba tubategekera ne tumanya nti eddwaliro bwe liti mwe mujja kuzaazaako mutemwa bwe guti nammwe muzaazeko bwe guti era ne mu nsimbi ne tuweerezayo ebintu ebikola bwe bityo so olw'okuba nti ffenna tujja omulundi gumu ne tutuuka nti okwetegeka naffe ffennyini nga mu malwaliro gye balina okuzaalira tekuliiyo oba olumu abaana bano ne tubazaalira eka nga tetwetegese ne bamala kulemererwa ne balyoka ne tupapa nga talina na kipande musawo Damali yongereza ku nsonga eyo kaakati bwe tutunuulira obukosefu buno nga bwe twogerako abaana nga 18
buli 100 abazaalibwa nga balamu bafuna obukosefu buno mu Uganda mwokka. Abaana 18 buli 100 abazaaliddwa nga balamu ate bafuna obukosefu buno bwe twogerako obwa neonatal sepsis. Ate bw'otunuulira abaana abafa kwegamba abaana 10 bwe bafa 2 ku bo bajja kuba bafudde lwakuba bukosefu buno. Ate nga tumanyi nti eyo ennamba eyinza okuba ntono kubanga tubeera tetubaze bulungi abaana abataneetuuka tubeera tubabaliddemu eri side abataneetuuka wadde nga nabo bayinza okufuna buno obulwadde bwa neonatal sepsis. Kati n'osanga nti buno obuzibu bunene nnyo mu baana baffe abato abawere. Kati obumu ku buzibu okujjako okuzaalibwa ewaka n'olaba ng'embeera kwegamba teyategekebwa bulungi, omukyala n'azaalira mu nnimiro oba mu takisi oba mu kkubo kwegamba nga tannatuuka nga obuyonjo omwana wazaaliddwa si bwe busingayo n'amuzaalisa kwegamba ne kireeta obuzibu ne kibeera nga abaana bano babeera bagenda kulwala obukosefu buno oba neonatal sepsis. Kati ne wabeerawo engeri gye tukwatamu abaana bano nga bamaze okuzaalibwa mu ddwaliro nga tetunadda waka naye wamu n'ewaka tunaabye mu ngalo. Eccupa bw'oba ogambye kugenda kozesa ccupa efaanana etya ogiyonjezza otya omwana omuliisizza otya era omuliisizza ki. Jukira akabanga kanongo nga mama yakazaala olumu amata gayinza obutalabikirawo. Bamama ne bayiiya abaana ne babawa glukosi ne babawa naye nga bifaananye bitya munaabye mu ngalo. Abagenyi ne basooka bajja mu ddwaliro wamu n'ewaka buli omu ayagala kusitula ku mwana byebyo ebyaffe wano naye bw'oyogera ku kunaaba mu ngalo abantu ne batandika okutunuulira nga nyina ne kyentera okulaba era nabaddeko newe nabadde jjo omwana muzadde ayonsa mwana ebbeere ne ligaba nnyo amabeere ne gajja mangi kati mu kulijja omwana mu kamwa engalo ate no yadde ataalya akamereke olugalo ne lukwata ku nnywanto okuziyiza amabeere okwongera okujja kati omunnyo guli kakati kwegankaleesa okulaga nti kyoyise obuyonjo n'okuyonja ekundi eryo kwegamba obuyonjo obukwata ku bwana bwe butera okuvaako weewaawo obuzibu. Oli ku BBS Telefine ndina abasawo ab'abaana ndina musawo Namiro Flavia awerekeddwako musawo Nalwanga Damali bavudde mu Moju. Tutunuulira abaana abawere amabujje tutunuulira obukosefu obwo buva ku ki abaana okutuusa n'okufa mu Uganda wano. Nsaba mwongere okuttaanya kuba tuli mu Uganda ne Telefine eno esinga kulabibwa bannayuganda. Kingi ki, how common is it? Era waliwo oyinza okuga nti region bweti oba mu bibuga oba mu byalo musawo awo wennyini ku bukosefu obw'abaana nsaba otandikira awo. Obukosefu bungi nga bwe nagambye ku bintu ebisatu ebisinga tutawaanya namba emu. Kati ate obuzibu obuliwo nti ne bwona oba ofunye ekimu ku biri ebibiri bye nayogeddeko nti oba ozaaliddwa totuuse oba ozaaliddwa nti tewasobola kussa bulungi era nabwo buyinza okukusangayo. Ate awo kati kiba kitegeeza oyongerera ddala okukosebwa n'okosebwa nnyo. So obungi nga munnange bwagambye mu communities zaffe tebuliiko nti mu kibuga oba mu kyalo oba region bweti oba region bweti kitukoseza wamu. Naye buli wosanga wali abantu abangi ate woba basingako naye ate era ne region gyosanga ng'obujjanjabi bwakkekwa oba butono nakyo era kyoyongeramu kubanga kiba kitegeeza nti abagenda okuzaala tebagenda kuzaalibwa bayinza obutazaalira mu malwaliro. Jjukira ekigendo tuyambako okukendeeza obuzibu buno maama azaaliddewa maama tumulabiridde tutya so maama ono bw'aba tagenda mu ddwaliro kumukeberako kubanga jjukira obulwadde omwana asobola obufuna okuva ku maama ng'akyali mu lubuto so bakitegeeza nti maama ono tuba tulina omukebera buli wajja mu ddwaliro oba ng'alimu enkenyera yonna n'agenda ne yeebuuza ku basawo n'akeberebwa
bw'asanga ng'alina obuzibu n'ajjanjabibwa naye bw'aba tajjanjabiddwa kiba kitegeeza n'omwana yennyini aba asobola okukola ki aba asobola okukosebwa yes so kati wonna wooli oba oli Kabeera Maido oba oli Kampala oba oli ku Kizinga omwana asobola okukosebwa wonna waali oba oli mu kibuga wano omwana asobola okukosebwa naye ate wandirowoozezza nti bwe mbeera mu kibuga nja kwangayirwa okugenda mu basawo kuba amalwaliro mangi amalwaliro bangi bwe tukiraba naye ate kati okunoonyereza okufulumya emyaka nga 5 kati okuva emabega kulaga nti abaana ate abafa basinga kubeera mu Kampala mu bisoso gy'ebibuga kubanga tulwawo ogenda olumu tuba tulowooza nja kutuuka kati mu kulindiriza okwo nti nja kutuuka abaana bano bwe bafunira obuzibu ate nga bwe twagambye nti tetumanyi bibalo nti kale lino eddwaliro lijjanjaba abaana ab'enkana bwe bati so bwe tugenda nga tuli bangi osanga nga naffe ffennyini omwana yes aze mu ddwaliro naye ate ne tulwawo kumutuukako ali mu ddwaliro naye tuluddewo kumutuukako yaludde eka n'alwa mu ddwaliro n'alwa mu kkubo n'alwa ne mu ddwaliro so ne tusanga nga emirundi mingi be baana be tufiirwa ne tusanga nga emirundi mingi be baana abatera okufuna obuzibu nga bafunye obulwadde buno. Wow. Musawo Damali twogera ku kukosebwa kw'abaana mu communities zaffe oyina ebirala byeyongerezaako kubanga abantu betwogera nabo bali ku BBS Terefayina kaakano contributions zaabwe boki bokosebwa bakulinamu mukono ki mu kumanya n'obutamanya obutuufu nga bwe tugambye ng'oggyeko ensonga z'obuyonjo ensonga obuzibu engeri omwana gy'azaaliddwamu gye bamuzaalidde waliwo ensonga okwegamba obutamanya mwana alina kubeera atya. Oyinza n'okulaba omuzadde nga yazaalako abaana abalala naye n'atasobola kumanya nti ono omwana ayinza okuba alinako obuzibu kubanga engeri takola kino takola kiri ng'abaana abalala kwegamba n'obeera nga osobola okumwanguyira n'ogamba nti alina obuzibu omutwale mu ddwaliro ate waliwo ate bwe tutera okulwa ne mu zikliniki zino n'ogamba kamutwaleko wano okumpi ndabe kye banaagamba olinda ate omwana abeere nga tazanyira ddala olyoka odduka omutwala mu ddwaliro kwegamba mu ngeri eyo ne tuleetera nnyo abaana baffe obuzibu. Weewaawo kaakati awo wengendera mu mujju emanyiddwa nnyo ng'era essira eritadde nnyo mu kunoonyereza okulwanyisa n'okuziyiza akawuka ka mukenenya naye ate okunoonyereza kulaga nti ate mujju n'ekyabaana kino nakyo ekiyingiddemu okukubira amaanyi mangi ge mutaddemu kwolesebwa ki kumulina ku nsonga eyo ng'aba mujju oba nfunye bulungi musawo ffe tubamanyi bw'oyogera mujju abo nti bali mu kaweefube kakufutiza mukenenya era kyekitongole kyakabeerawo okuva 1988 era wekyayingirirawo nga kunoonyereza ku siriimu kujjanjaba na kunoonyereza na kusomesa so tekola bukozi kunoonyereza nerekaawo naye okusomesa abantu b'eggwanga n'ensi yonna ssebo si kusomesa wano wokka kubanga okunoonyereza kwe bakola bamaama abali embuto eddagala eryo ndooza mujju we yakyakira ennyinnyinnyi era kwe kwavu okumanyika kuno so lwaki mujju eyingidde mu bwana lwaki eyingidde mu bwana so jjukira kino kitongole kyakunoonyereza mujju okuggwayo abantu abamu bayinza obutamanya kiki ekitegeeza naye mujju kiri Makerere University John Hopkins University collaboration nti balina enkolagana ne John Hopkins naye teyakomaawo ekolagana n'amalwaliro ag'enjawulo n'abantu ab'enjawulo ne universities ez'enjawulo naye nga kitongere ekyo kyatangisibwawo universities ezebbiri so okuyingira mu baana
kubanga kitongole kya kunoonyereza so n'okunoonyereza bwe wabeerawo obuzibu bwonna obuba buzze nga bukwata ku muntu ku ebikwatagana n'ebyobulamu jjukira balina obukugu mu kunoonyereza balina obukugu mu kusomesa balina enkolagana n'amalwaliro so kati bw'otunuulira obukosefu mu baana abawere naddala abawere okunoonyereza kubadde kutono naddala mu nsi zaffe zino ezikula ate ng'era kikutwalira okuba ng'olina obumanyirivu togenda kuva gy'ovudde ogambe nze nange kannoonyereze ku kino so olina okuba ng'otegedde obuzibu we buli ate ng'olabye nti n'eddibu weeriri ate nga nawe wennyini wazimba dda omusingi kubanga yo yazimba omusingi mu kunoonyereza muju yazimba omusingi mu kusomesa ate yazimba omusingi mu kukolagana n'abantu abalala ebitongole ebirala universities amatendekero aga waggulu naye ate n'abanoonyereza abalala so nga bw'ayogera kyayogerako akimanyi naye ate era nga bwe twagambye togenda kubeera kati ebibalo bitulaga nti sirimu akendedde ate batuyambye nnyo okulaba nti bamaama bano bwe babeera n'embuto ne batandika eddagala kwe kutegeka kwe nayogeddeko mu kutandika so bwe batandika eddagala nga bukyali bazadde abaana bangi nga tebalina siriimu kati teebereza oluzadde omwana wo tafunye siriimu naye ate n'akosebwa nga waakamuzaala kati obuzibu obulala bwe tulina nti eddagala eririwo kati lye tukozesa mu bukosefu buno amaanyi gakendedde amaanyi matono amaanyi g'eddagala nakyo kibaawo nakyo nti weekiri koze akawuka keeyubula resistance BBS mwe mubadde mu kusomesa ku antimicrobial resistance nti amaanyi g'eddagala gakendedde tugakozesa bubi tugakozesa we tutalina gakozeseza tugakozesa mu bungi bwe tutalina gakozesebwa naye ate bwe kituuka mu baana ne gujabagira buli omu agamba ndi musawo naye ate ffe ng'ojjanjaba omwana omwana eddagala olimuwa kusinziira ku buzito bwe omwana ne wansi w'emyaka 18 paka wansi kakati abantu abasinga bagamba kasita omukulu muwadde panado 2 omuto kamuwe panado emu kati teebereza omwana gwe bakazaala ng'omusimbye ka panado ak'ekitundu kati bwe buzibu obuliwo okunoonyereza kwo kutono mu baana bano so muju bw'eba evuddeyo ng'etaddemu amaanyi obudde bwe butuufu weewaawo ali ku BBS Telefine ekyamazima ate tulina okukola ku ssente katugendeko mulango bw'abakama baffe ndina abasawo b'abaana okuva mu moju katuwummulemu tukomawo